Nkwanirizaako ku mayengo gano aga UG Updates TV kusinzira okuba nga otuwuliriza gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Muna NRM Katuntu avuddeyo n'ayasanguza Military Court wamu ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga bagamba nti muyige okuwa Supreme Court ekitiibwa okusinziira ku byasaliddwawo. Abagamba muyige okuwa Supreme Court ekitiibwa n'ebyasaliddwawo. Ayongedde n'agattako ng'abagamba atya. Oli ku UG Updates TV kusinzira okuba nga otuwuliriza era okola kyamaanyi nnyo. Baganda bange abali emitala w'amayanja abali mu diaspora mbanirizaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku UG Updates TV. Gwe agala otweyungako nkugamba nti genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osula bulungi nnyo tweyungako towerabirako na mukadde ako kakuyambako okuleetera notification message gwe mukwano gwange obubaka bwonna obawuzze ku UG Updates TV. Mbaagala nnyo era nga mukolera ddala ekintu ekyamaanyi nnyo. Katuntu muna NRM avuddeyo na raisinga konsaani ye ng'alaba kimukwatako nnyo okulaba nga Supreme Court yavaayo gye buvuddeko neeyisa ekiragiro neewa n'ennambika ng'eraga bulungi nnyo nti nno Military Court teyina jurisdiction zigisobozesa kubanga ewozesa ba civilians mu kkooti yaabwe. Naye agamba nti bukyanga ekiyisa kino kyali kiraga nti kkooti ey'amajerekiraawo okuwozesa ba civilians mu kkooti zaabyo. Naye bukyanga kyogerwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni asirise tebavangayo ku nsonga eyo saako ne Military Court tevangayo ku nsonga eyo. Kaakati ye Kituntu yagamba nti ensonga zino ez'okubeera nga tuliisa ebijanjaalo empiso ziggwewo muyige okuwa Supreme Court ekitiibwa. Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne Military Court w'obanga oyagala kola kooti ng'eri 2-in-1 civilian military court then oyina okutendeka n'okuteekamu abakugu mu kkooti okole kooti erimu abakugu erimu bajjaaji abali experienced abali professional nga saaba abalimu abatalina experience abatalina bumanyirivu kuwozesa ba civilian ate n'oyagala bawozese ba civilian. Obanga oyagala kooti ng'eri 2-in-1 ng'erimu military court ne civilian court oyina oteekamu abalamuzi abalina experience abalina obukugu saaba abatalina bukugu mu kuwozesa ba civilian mulekerawo okuzannyira ku bulamu bw'abantu. Kituntu wati wavuddeyo n'alaga na raisinga konsaani ye eri mu byavudde mu Supreme Court. Jjukira bulungi nnyo emabega Supreme Court yavaayo n'egamba nti Military Court teyina bukugu bumala ne ssemateeka tabakkiriza kubanga bawozesa ba civilian mu Military Court yaabwe. Kati Mwami Kituntu wa NRM yavuddeyo n'agamba n'abasajja basirise ate nga Supreme Court yayisa dda ekiragiro ekyo era neerambikana bulungi nnyo. Naye kyewuunyisa tetunnawulirayo n'omu musibe yateereddwa mu Military Court atwalibwe mu Supreme Court asobole okuba ng'awozesebwa ate nga kkooti yaabwe teyina experience emala okuggyako okuzannyira obutazanyizi ku bulamu bw'abantu n'okubatulugunya. Bw'atyo bwavuddeyo. Kino nno kyavuddewo kyaleeteddwa oluvannyuma lwa Dr. Kizza Besigye okulaba nga n'essaawa zino mukyanga Supreme Court evaayo tavanga mu Military Court tebamulirizinga nga muwaayo musalendinga mu Supreme Court ebeere ng'ewozesebwa emisango gye. Golowooza ki ku nsonga eno? Jangu mu comment section. Gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe ojja kuba otweyungako. Mbaagala nnyo mwe